mwami Bobi Wine atulaze ekyokukola kyamaanyi nnyo. Buli kibiina kya byabufuzi batandika olwaleero tebawa muntu kaadi nga tebamuleese mu lujjudde bwe bati. Abantu tuswadde nnyo. Omulala ne batuuka omugamba omuluzungu obweddaga Mr. Problem, Mr. Problem, Mr. Problem akyogedde emirundi nga 12. Kwaga n'ekizibu kifuuse Mr. Problem. Ulidde era ako neebazizza nnyo abannuupu. Ulidde mutuyambye nnyo. Kwaga twagala tusindika omuntu kati kiwadde n'ab'okulabirako abeesimbayo abalala ojjenga mu kintu yambala sayizi yo. Bobi Wine yayimba oluyimba olwo engatto yambala sayizi yo. Bw'oba tosobola luzungu tojja mu bino. Bw'oba tosobola mubaka wa paalamenti sigala mu mirimu emirala. Ekibiina kiba n'abeezi, kiba n'abakuŋŋaanyi, emirimu gyonna ekibiina ndabi kya bbeeyi nnyo, kigazi nnyo. Musigaze emirimu emirala. Manya sayizi yo, engatto yambala sayizi yo, oluzungu manya sayizi yo. N'omusajja aswazizza nnyo. Simanyi oba ye mafumafu. Owoza Mr. Problem, Mr. Problem akyogedde emirundi nga 9. Kwagamba wadde Museveni yayonoonye eggwanga yaleeta bonna basirwale oba bonna bakone n'oyo bateeka okubazzaayo mu UPE. Era wano tufunyeewo abantu senga Nuupu erangirira tubagizeeyo mangu mu UPE basome. Tujja bawa ebitabo kuba ekibiina kigagga ate ekibiina kyagalwa abantu. Ekyo kinkanze nnyo. Naye nga mbadde nsaba abannuupu nga bwe mukoze ekintu ekyo mukitwale mu maaso n'ebibiina ebirala mu kikoppe. Kino ekibiina kyajja tusoomooza. Ffe tuludde mu bibiina by'obufuzi bingi naye tetutuukanga ku kino abaana kye bakoze. Ffe abaana abato ne batukola bino nga ffe twali badde twabikola dda. Ekirala katono nnyo okwongereza ku ky'omukulu ono, ebintu ebifuga debate biba ebintu bibiri abasinga ebibasudde wano. Ekisooka kuwuliriza. Exactly. Si kuwulira. Kuwuliriza. Bw'owuliriza kikuyamba okufuna ansa entuufu. Naye n'ekirala ekibuuzo bw'omala okiwuliriza nga tonnakiddamu osooka kumanya lwaki booza bambuuza ekibuuzo ekyo. Waliwo ekibuuzo ekibadde simple, kibadde ng'ekiri simple ne kiyiya abantu wano. Kibadde kigamba nti ku bantu b'otudde nabo wano bonna ani gwe weegomba. Ekibuuzo ekyo kiringa ekyangu naye kirina lwaki baba bakikubuuzizza. Baba baagala kumanya owa banne ekitiibwa kyekisooka. Kyakubiri, do you know your opponents? Obamanyi amaanyi gaabwe n'obunafu bwabwe. Kyakubiri, osobola okwerekereza. Kati gwe bw'ojja noga nti bendi nabo wano bonna siina kye mbeegombako, siina gwe neegomba, oba ogudde. Simon omubbi azze nabba ewuwo obaako ky'omwegombako. Bwe kiri n'ogamba obuvumu bw'omusajja ono. Omuntu eyabuusa ekikomera kino n'agwa munda. Ababbi balina system. Atuuka ewaka nga waliwo ennyama n'ebijanjalo n'ebyenda n'asooka yeesala ennyama. Ennyama yonna nagimala mu sefuriya. Nomugamba omusajja ono bwe yatuulidde wano n'alya n'okulondako n'alondako nsijja kubba bijanjalo kubba nnyama. Muvaawo nga mukimwegombyeko obukakka mu bwongo bwe yakkakkanye bw'ati nga ffenna tuli mu kisenge twebase n'atapakuka kukola kunyeenya bintu n'alya n'ayongera namu omunnyo n'agenda okimwegombako. Kakati abantu ababadde wano bonna tusobola kuŋŋamba nti tolina ky'obeegombako. Kuyugi Updates TV kusinza obanga otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano. Nagambye gwe agala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kubosola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange. Debate eyafuuse debate olunaku ennaku eziyise emabega. Naye kino kyalaze eggwanga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alaze eggwanga ekyokukola. Agiwadde ne way forward newankubadde tannajja mu buyinza naye olabanga ebisinga agezezaako bikola. Kati muli kiba kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina kyababanja wabula ye temumubanja kubanga n'ebimu tannaba kulowoozaako abireese ku mmeeza n'abibateerawo mulabe engeri gye birina okukolebwamu. Gwe abadde agamba nti no tasobola kufuga ggwanga nga n'ebimu abali mu gavumenti balemye okukola nga ye kyalina wabbali gy'abikolera gavumenti bye yandibadde ekola
kiba kikolwa kya kusoomooza nnyo eri gavumenti eno eriko. Yandibadde kati kiswaza nnyo okubanga gavumenti emazeeko emyaka 4 mu buyinza erina kukoppa just political party eyakajjoobuzi etannaweza na myaka 5 mu buyinza. Kyewuunyisa nnyo nga gavumenti kati erina ogikoppako ku ngeri gye batambuzaamu ebyobufuzi. Nkutegeeza oli ku Yugi Updates TV kosinza okuba ng'otuwuliriza gwagala otweyungako nagambye ekkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo twegattako. Abali emitala w'amayanja Qatar, Dubai, abali Saudi Arabia, abali mu US, UK mbalamusizaako nnyo, bali mu Kenya nammwe mukola ku kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kati gwe yonna abadde ali eyo ng'omanyi nti nno ebyobufuzi wabimalayo tolina kyewaakozeeko yadde n'akamu. Abakola ebibiina by'obufuzi mukoppe ku ngeri gye mulina otambuzaamu ebibiina by'obufuzi n'asirisa amanya. Kati mmale mu kimanyi ekyo Kyagulanyi Ssentamu asobola okukikola oba akimanyi. Kale nno mwebeereremu mutegeere kiki ekyokukola nga mukoppa ku bannammwe abalala. Mbaagala nnyo mubaleke kwekumira ku Yugi Updates TV.